ate ye eyaliko Governor wa Central Province mu government eya Amin Dada Lieutenant Colonel Nassur Abdallah afudde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era aziikiddwa. Abantu bamwogeddeko ng'omusajja abadde agatta abantu mu bitundu eby'ebbombo. Abantu mu bitundu by'ebbombo mu Luweero bakeeredde mu kiyongobero olw'okufa kwe yaliko Governor wa Central Province ku mulembe gwa Amin Dada Lieutenant Colonel Nassur Abdallah. Nassur w'emyaka 8 afudde ng'obudde bukya mu ddwaliro lya Kampala International Hospital gy'abadde ajjanjabirwa. Yaweereza Governor wa Central Province wakati wa 1975 ne 1979 olw'amagye ga UNLA galyoke gamugyeko. Famire yaddukira Kenya kyokka n'akwatibwa n'akomezebwawo kuno n'aggulwako omusango ogw'okutta yali mmeeya w'e Masaka Aldeman Walugembe. Mu mwaka ogwo gwa 2021 President Yoweri Museveni yasonyiwa Nassur n'ayimbulwa mu kkomera. Twawayamuko naye emyaka egiyise nga gy'ayimbulwe ku nsonga ez'okuliisa abantu siripa mu Kampala era bw'ati bwe yayanukula. Nze omuntu omuyinza okukwata ensi eno yonna naye nayogedde noguno gujwa. Tewali muntu yenna avudde agambe nti nzuuno nze nalidde naye mbu nayogedde ssente miliyoni 10 noguno ogujwa tewali yazze. Olw'okuyimbulwa kuno Nassur yeegatta ku NRM era n'afuuka omukunzi w'ekibiina mu bitundu eby'ebbombo. Naye Museveni ali ku mutima gwange kubanga yansumulwa sinza okumera. Kyokka wabaddewo okusika omuguwa mu bafamire y'omugenzi ku kifo gye badde balina okumusaalira. Obulamu bwa Nassur bugyeddwa e Kampala ku ssaawa nga 3:30 ne guleetebwa bannamagye nga bakulembeddwamu emmotoka y'omumyuka ow'okubiri wa Ssaabaminisita General Moses Ali wabula tebakuganyiza kutuuka waka ne gutwalibwa mu nkambi. Oluvannyuma omulambo gutuusiddwa mu maka ge bamuleka okubadde Abdul Nassur, Zena Nassur ne Moses Muwanga Nassur bategeeza nti kitaawe Nassur aludde ng'atawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo ezamuviirako kutambulira mu kagaali. Bwe twamutuuza ku Victoria nga amawuggwe geesibye nga ne organs ezikyakola ne bamuteeka mu support ya machines abadde mu ICU for 2 days. Eggulo ekiro zabadde ziwera ssaawa 4. Taata n'afa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okuzika kwetabiddwako abakungu bangi okubadde jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kalabuzi n'abalala. Abantu bategeeza ng'omugenzi bagenda okumusubuwa olw'engeri gy'abadde abayambamu mu kitundu ekyo. Zeyi yakola kinene ekyokuzimba NRM nga pate mu kitundu kyaffe. Bwe kino tugenda kimusubwako nnyo nga menta waffe. Nga tumisinze nnyo Haji Nassur Abdallah banaye abadde muntu w'abantu. Sheikh Kalabuzi yakedde ku nkolagana y'omugenzi n'ekiwayi ky'ekibuli ng'ategeeza nga Nassur abadde ekyokulabirako. Oluvannyuma lw'ebizibu ebyamutuusibwako kwalina okumala emyaka 23 mu kkomera. So Allah tabarak wa ta'ala ebyamutawaalako ng'omuntu abeerenga musonyiwa ekiro kya leero kyagenda okulamira mu Kabuli. Asabye abasiraamu basse ku bbali enkaayana akulaakulanye obusiraamu. Tubategeeza mu buto omwe tetulina kuvuganya naye tukola mirimu gya busiraamu nga n'ekiri waggulu wa byonna twajja kugattako so si kutoolako. Omulangira Nakibinge yayogedde ku mugenzi ng'abadde ayagala ennyo eddiini n'okutambuliramu ng'ategeeza nga bw'atabalina muluguwe gwa bintu. Nti Allah bwe yabawa obuyinza ne basituka ng'ensi eno be bagifuga bwe bakufuna emmaali tebagiwandika mu mannya gaabwe wabula baagiwa busiraamu. Bino ennaku zino bye muwulira abasiraamu bye bakaayaniramu yabbye emmaali yabbyani bagavana Nassur bano be bagiwandika mu mannya g'obusiraamu. Baali very selfless, baali basobola okugyewandiikako naye omulabye nti wano yewaabwe tetugenze kukololo nti yatwala kino oba kiri. Brigadier General Hassan Chimbowa nga yakiikiridde omuduumizi wa APDF General Wilson Mbasumbadi asabye abantu okulembezanga okuteeseganya okusinga lwe basalawo okwegwa mu bulago kyagambye nti omugenzi abadde mutabaganya w'abantu. He was courageous.
Robert Musanje yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi Allah agulamuze kisamukadde kano nsaba okkiriza tusooke tuwummulemu ne tukyalina mawulire mangi g'otasaanidde kusubwa just dakiika butono nnyo tugenda kuba tukomawo tavaawo. Linda nemino mugataliiko nfuufu bazitosoka nompa ebanga tonagenda yenyonta esuse kodia abasoga myuse nenkalamateri wanenyula tonyambe ompeyo kupema